tukwaniriza nnyo kutuwaye webala okutwegattako Sunday no. It is a beautiful Sunday evening. Tuli Kampala ku Serena Hotel wetusinzira okutuusaako bino byonna. Mwebale gye mwetuusaako omwaka gwakatandika twakatambulako myezi gigino ebiri bubiri. Ekitegeezo kyakuba pulaani okyetegereza ebintu binatambula biti ekitali kibi kirungi nnyo. Tubeera wano ne tugamba nti kibeera kirungi okwetegeka noba nga olengera olina vision kikyoyagala okuggukako. Eddoboozi si ddungi nnyo naye tujja kutambulirawo mpola mpola mpaka program lwenegguka ku nkomerero. Olunaku olwaleero tugenda kuba mu buufu bwa kwebuulirira kwezzaamu maanyi ku kigambo kya kukola kye tugenda okubeerako okusinga. Tulina omugenyi tatukyalirangako wano gwe mulundi gw'ogusoose mukulu Richard Sebamala. Richard Sebamala ono omusajja yeekolera mirimu gye businessman naye nga engineer omutendeke akola emirimu gy'obwa engineer eby'ekikugu era nga emulimu agwa gutambuza okumala ekiseera n'agattako n'omulimu omulala gwa busuubuzi. Ndi musuubuzi. Oli musuubuzi. Yes, by'osinga okukola ebyobusuubuzi. Ndi nasomerera byensinga okukola. Naye byonna mbiwa obudde atano. N'okibalansinga. Busuubuzi, bulunzi, Okay. kulima. Okay. Neja engineer kwanga bye engineer ate we bwakola bino ebirala. Bwe waleeta capital attack byakuggusa byanzigusa ku kino ekyokusuubula. Okusuubula kutambula kutya? Mpulira abasuubuzi bakaaba. Kituufu. Embeera ebadde si nnungi. Oba musekera mu kikonde. Nedda. Ndaba abantu ndaba bagula oyite Kampala ssebo. Ono agula n'ayambuka onakkirira bonna banoonya kugula. Kituufu. Obusuubuzi bwali bulungi nnyo we twabutandikira kubanga twalina abantu abavanga abweru bangi abaali basuubula wano. Twalina Abasudaani, Abasomaliya, Abakongo, Abatanzania, olw'olumu n'Abannakenya abali okumpi n'ensalo. Naye kati bagenze bavaamu abasinga bagenda ne beesuubulira e China ate n'emisolo egira baabiyiga. Abamu ku mikwano gyaffe batulyamu enkwe ne babatwala ne babafunamu ssente ne babatwala ne babayigiriza gye tusuubula. Abalala olw'entalo nga Southern Sudan ne Somalia ne Congo basazise nnyo. Abalala basalawo ate ne bajja mu Uganda nabo ne bakolayo obuduukaduuka obutono okudduka ensalo entalo eziri ewaabwe ne bajja ne bafuna mu ggwanga muno waabwe basobola okubeera. Naye nga ekisinga otutawaanya mu busuubuzi misolo. Singa tubadde emisolo gyaffe giri wansi bano tebandigenze business eberi yaddeko ate kugenda eri kunona bintu. Twandibadde tubakomawo ne basuubula wano singa emisolo gyaffe gibadde wansi nsiko naye emisolo giri waggulu kati bataddeko ne UNBS ekebera standard bituufu. Kukebera ekintu nti kituufu si kibi naye okufuna basuubuzi bannamu abasinga tebajagala bayitaga just kusomesebwa. Tugula waya z'amasannyalaze waya naye kwokyera ekintu noga ate naguze mpya yino naye nga beetaaga kusomesebwa na kumanya standards ki ze balina okuleeta mu katale na kumanya ki kye balina okunoonya kubanga abasuubuzi bw'otandika obusuubuzi omuntu afunye sente ze azijje mu mwanyi abadde alima n'atunda ennyaanya bw'otunda ennyaanya n'afuna kapito oba neyewola nakola ki nafuna sente ze bwamala ofuna akasente kakatono nayingira obusuubuzi. Omuntu gwasoose okusanga amusomera ekintu ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba namugamba bw'osuubula kino kifuna bw'osuubula kiri kifuna kati nakiyingira buyingizi so talina wasooka kudduka ategenda mu UNBS kumanya nti ate UNBS no ze standards eyagala agendera ku muntu wa bulijjo kyamugambye nti kyekifuna n'atandikiraawo. Aba yakabiteekamu UNBS nejja oba nemukulira ebikwata ate etera nnyo okutambula n'abamawulire kamera batangaza tubaguddeko babana abatunda ekyo nekigenda mpozi n'ekirala ekizibu ekiri mu kusuuba kati ng'engoye ojja kutuuka e China osuubule mu maduuka nga 20. Osuubudde wano piisi 10 osuubudde wali piisi 8 osuubudde wali 10 osuubudde wali mmeka zonna n'ozireeta kati okuva e China okuwa pivo okuleeta wali ebbaluwa egamba nti nno bino kubanga buli muntu ebintu byonna obijje kuki ku bantu bali different kitegeeza olina okufuna pivo okuleeta 30 kujja mu maduuka gonna buli wooguze
so kati oba tukoze ekino people keberaga ki eba iraga baluwa gye bakuwa eraga nti no standard y'ebintu kiri certified kati oli force okutuuka ano nga togiina ate n'ogenda mba UNBS bano okugikola ki bakebere okugifuna buli kimu balina obusobozi obukikebera n'okubawa sample zonna za buli kyoguze bagende mu laboratory bazikebere bamale bakuddire buli kyokebera balina okisasulira bw'otuuka wano nga tolina pivokuleta eyo basooka kusasuza sakyagi lwaki waleese ebintu mu ggwanga ebitaliiko bbaluwa naye toyinza kgenda China buli wamujjukira oli musuubuzi oli akutte ku mukono n'akutwala n'akulaga nti wano bagula kaki wano bagula t-shirt ate kati omala onoonyo ku district wagye bakolera pivokuleta olina ennaku 3 buli lunaku lw'obeera mu China okozesa emitwalo 3 oyagala kwangu oddeyo mangu okitegedde osange ne abeeno tebakubba so suubuzi ne mubeera naye ze challenges ezimu naye kyokola ofuna abaana abato abavubuka abato abasobola abakyalina ku speed bo ne babeera nga n'obayigiriza system bwetambula n'obabulira how to move kati n'obeera nga ogoberera bugoberezi kikusobozesa ate okukolako ku mirimu emirala ojulirizeewo wano kubanga obusuubuzi kati si kyekintu ekirimu tekyali business gyobeeramu n'obeera sure nti ogenda kufuna sente so kati banyini bizimbe bwe beekyanga nabo banyini babigadde okitegeera ati bwe baggalawo ezo sente zigenze omuntu aba wa kizimbe kye ate nga basayiniga contract batuggyeko amalala nabo osanga nabo balina obulimi bwabwe bwe tutamanyi abagagga ne bwe basibawo omwezi bo basigala bakola abamu batambulira mu looni simanyi anyway that's also debatable it's another issue omanyi sinza kubalowooleza lwaki bakola nasooka okulaba mu I think February this year ng'atandika waliwo incident e Masaka eyo bisanje wali ne vice president ne baŋŋamba omusajja oyo yawambye obwa guest of honor neŋŋamba ani ono awamba protocol yes incident eyo yali etya first tell me about it baŋŋamba bakuyita bayisa ne vice president then ne bakyusa ne bagaa kati Richard ate ye mugenyi omukulu there was fracas there nedda siwe kyali kitya vice president ye member of parliament wa Bisanje atwala Bukoto Central so Bisanje egwa mu Bukoto Central engeri gyesasoma invitation ye sinza kumanya mu kiti kye gye bakola ki kye bamuyitiramu naye nze invitation eyange yampita nga ndi mugenyi mukulu mukolo gwali gwakigwa omukolo parish y'Ebisanje yali eweze emyaka 5 5 okuva bwe yatondebwawo babatiza abantu bangi eddiini etambudde mu kitundu okubatizibwa embaga ezikoleddwa abafunye amasakamento ag'enjawulo nze binga ati ndi musajja mukatuliki nnyo naliko ne mu seminario nasoma wa father nebigana buganyi ne mukama n'atampita bagamba mukama takwise mukama nze tiyannonda alina be nali nabo be yalonda kati ate binga ati ndi mwana wa waka Ebisanje awo banzaala awo mita nga 3 okuva ku kyaki ku mukono gwa ddyo so nina byenkoledde ekereziya ebirabikako nina byenkoledde abavubuka mu kitundu ekyo twatandika Bisanje Students Association nga nina emyaka 14 nali nakava mu seminario nga bangobye ne tugitandikaawo ne father yaliwo yali father Kateregga ekintu nekikwata kati Bisanje Students Association eyo omulimu gwayo ekyaliyo kati ewezezza emyaka 25 naye era tukuze tuginspiring abavaamu naye nga omulimu gwayo gwali nti waliwo omwana asomedde Namiryango waliwo asomedde ku seminario waliwo asomedde Ekimanya waliwo asomedde ku St John waliwo abaana abasomedde ku kyalo ku secondary school w'ekukyalo sijja buyita bu secondary school naye amasomero g'okukyalo so kati nga tugamba bwe tutuuka mu holiday ffenna twekwanaganye ono akubulire kyakoze eki kyaleese tukole debate tukole quiz tukole biki sasa ati buli muntu amanya munne kyakola ki kyayina kubanga twalinawo abantu abali basomere Namagunga mwe natandikira
twalina Dr. Irene kati Dr. Irene Nakachwa yali asomera Namagunga twalinayo abaana abali e Namugongo nze bwe nava mu seminary Uganda Matters Namugongo Uganda Matters waliwo abali basomera Kitovu Centenaries waliwo abali basomera ku Masaka Seeke by then Masaka Seeke yali ekola bulungi zikasasa waliwo ago malungi naye ate waliwo gana agali wansi agatali malungi agakatandika St. John's St. Yani. So the idea was to all students to Buli holiday. I get it. Baje tukwatagane tujite mu challenges ze tufunye. So eyo bakutegedde okuva back. So being that from that time when nafuuka chairman nembuvaako nasigala nga ndi in touch with abaliyo. Okay. Nga by inspiring mutambule bwe muti tutambule abamu bali ba father benali nsoma nabo ne bafuna obwa father by then bali ba seminary ne bafuna obwa father abali bansomesa ku seminary yo ne bafuna obwa omu ku ba father yansomeza nga Father Jumba nafuka na vika jeno kati somehow the Christian community oba Catholic community aba Catholic bwe Masaka bisanje mbadde followinga ne parish nga sijirekerera. So this time was 50 years. So this time was 50 years. Koboka tuyito waffe. But this time was 50 years batekawo waliwo akakiiko akali kalina okulonda omugenyi omukulu. Akakiiko akalina okulonda omugenyi omukulu kalina options zali nga 5 ne bagamba katugende n'omwana ono kubanga wa ku kyalo alina kye yeekoledde ate ekifo akimanyi. Okay. So bakuyita then ne vice president. Bampita ne vice president ne bayita ne ba MP abalala bangi. Kubanga ne omukyala babiri Kabando wa bakyala naye yaliwo. Ne ba MP abalala. Sijja gamba nti gundi. Bonna baaliwo. So we tutuuka nze nasanga vice president ne ntuula eri emabega. Ngamba ndowooza protocol yakyuse omukulu waali mba ndi eyo emabega ne bajja ne banzijayo ne baŋŋamba waakiri tuula wano emabega w'omukulu tuula wano emabega w'omukulu ne nvaayo ne nzijano emabega w'omukulu ne ntuula awo bwe boogera ngenda okulaba actually bishop n'agenda nga recognizing abantu bonna abaaliwo nagamba tulina ne engineer Sebamala Richard ate nga ye mugenyi omukulu kati awo nenzikakkana nengamba okay kirabika nkyali ki mugenyi mukulu nkyali eyayitiddwa nze nayitiddwa kubanga benali ntambudde nabo nali mbagambye ngenda ng'omugenyi omukulu naye omanyi nga ebintu ebitambula omukolo nga gutambula nga tebannaba kukola ki kukyogerako. So kitegera ensobi teyali yiyo. Ensobi teyali yange. Bo balina ensonga zaabwe lwaki bakikola naye mainly father parish priest nga yagamba nti ono mwana wa kukyalo mwana amanye waffe wa wano. I get it. So okumulonda kabadde kakodyo. Nali ntidde ne ngamba Sebamala kyono nedda awamba vice president ne yeewo obugenyi omukulu. Maybe kyoyinza okwewuunya is why they maintained omulamwa gw'olwo olunaku bishop yali agutadde ku bavubuka otegedde nga agamba abavubuka ngalinga agamba nti kati muwezeze emyaka 5 that means abantu abasinga abaliwo batuuse mu myaka 5 nkaaga tebakyaliwo so abavubuka mube empowering basobole oba mubateekemu obwesige such that emyaka 5 ejijja ate nabo baba batuuse katujje ku bavubuka wenyini tutandikira awo mu kitundu ekyokubiri twaye kyagenda mu maaso n'osaasira eddoboozi si ddungi nnyo naye tujja kutambulirawo nja kuba njogera katono Richard Sebamala yaliwo ku bench katukomewo. Kegende maaso tuwaye tulina Richard Sebamala tuli mu buufu kati bwa kweza mu maanyi kwebuulirira abavubuka kukola ekibiina kiyogambye kikyaliyo ekyaba students Bisanje Students Association ekyaliyo kyagenda mu maaso bagadde okukola ebintu bingi
bagezaako okulunda embizi nekwana bagamba wadde muli ba student bayizi mulowooza mujja kutuuka waggulu mugire naye mufuuke b'amaanyi naye bw'oba onoonya ssente there's a difference between success and education. Byanjawulo nnyo. Success might be a facility egeyinzo success education is a factor in success. Ekuyambako kyekimu ku biyinza okuyamba okutuuka ku ky'oluubirira naye ate si ky'oba oluubirira. Success nyinza okugamba Walusimbi success yange ya kuzimba kayumba wensula ngeyange wenjipimira bwentyo era ekipimo ekiri standard success like actually success depending ku gwe ng'omuntu kiki kyenjagala okutuukako okulengerako goals zo bw'ozisetinze gwe kasi ogamba nti nze kasanzimba akayumba nemberako n'akamotoka ak'ebbeeyi awami n'akamotoka ne oba n'akagaali nga nsobola okufuna mukyala wange ne muteeka ku kaliya ne tugenda ku kyaki ne tudda n'akaalumu kaffe tulina ekibanja wetulimira tuzaale abaana baffe bana emmere emu tugitunde emu ewerere abaana nga gwogamba nti nze ntuuse eri ayagala okuzimba omulala ayagala akeedi e Kampala waliwo ayagala akeedi e Kampala nga ye gwali talizimba akeedi e Kampala ajja kutereka buli 10 oba ajja kulwana okulaba nti azimba akeedi e Kampala asooka agambe ntuuse ndi successful okyegedde erwaji agamba nti nze njagala kubeera president nga kyaluubirira success ye gyeri ye nga bw'alifuuka okyegedde ekyo ajja kuwulira nga ali successful. Kiva tetubiraba kyenkanyi ekisooka ntera okubuuza abantu byendaba byolaba ggwe byolaba byendaba njogera y'amaanyi naye omuntu gyakulidde level of exposure ozaaliddwa Bisanje osomedde Bisanje kulaba ekizimbe ekisinga obuwanvu kyewali olabye kya fulowemu tewaliyo kalina mu Bisanje temulimu kalina sigirabanga okujjako ng'ozze Masaka kati bw'otuuka e Masaka obwongo bugaziwa eno waliyo ebizimbe ebyeweese ekizimbe natuuse mu tawuni ng'ekizimbe ekimu kiweese kinne waakyo olwo endowoozayo egenda ekyuka kati n'ogenda e Kampala ate byo nga byeweese emirundi emeka enguudo nnyingi emmotoka nnyingi okyegera kyentegeeza buli muntu ali bize emirimu obadde obeera ku kyalo ng'azimba ali omu eno ono azimba wano banoonya poota wali banoonya omuzimbi wali banoonya ki wano banoonya asitula bintu wali emirimu weegiri okyegedde level n'ekyuka obadde mu kyalo nga kulima nyaanya n'olinda anaave nazisuubule watazisuubula nezikola ki nezivundira ku musiri bw'otuuka e Kampala ate nga beetega ennyaanya bangi oba okyegedda level of exposure yetwawula level of exposure waliwo abantu lumu ate nawulirako omuntu agamba nti waliwo abantu bajja kufiira mu bwavu nga bo bajja kubeera baavu ddala neneebuuza lwaki akyogera naye mu kwogera kwe yali musajja kali ka clip wana kasanga ku WhatsApp mukogera kanazuka naga walo abavu lukyolo balukupe bani ka clip kali ku WhatsApp president wabavu naye wanawuliriza na ekyansanyusa nti yawa ensonga ze n'agamba abantu bamujja kusanga teyasoma musenze talina ttaka yajjanga musenze tiyafuna sente mukama tiyamuwa sente za bafuna sente za kulya nga bakola mu bibanja by'abantu ne balya bamala okulya ne bakula bw'atandika okula n'abanga afuna sente afunye kawalaawo akafunyisiza olubuto kwegamba n'abeerawo ku kyalo n'aweza emyaka 3 n'aweza emyaka 4 success ye n'ebeera ngeri awo obwavu ne bubeera mu cycle n'omwana we najja n'azaala oba kyegera kyentegeeza so omuntu we tafunye budde kulaba nti ate waliyo opportunities teyatandulula ku bigere exactly so buli lw'otandulula ku bigere n'otambula
otegedde ng'olina qualities ezimu eziri clear otegera kyentegeeza olina okuba nga wakuzibwa so tewakula byanjawulo exactly olina okuba nga olina eddiini yonna gy'osoma naye ng'olina eddiini kuki ku mutima waliwo by'otakola ennono ezizo ze wasimba otegera kyentegeeza olina okuba nga olina obuwangwa culture gy'omanyi nti kino tekinkolera I get it otegedde obuwangwa bwange bugamba kino otegedde bw'oba olina obwosembeza bubeere nga busobola okufiitinga mu bubwo busobola okuyingira mu bubwo ne mutambula so bw'osanga abantu fuba okukola bye bakola if you want to move with them gwagala okutambula nabo otuuke mu kitundu nga nalake tonna kutuuka mu kitundu nga bwe nkugambye sooka omanye nti olina eddiini beera ne obuwangwa ku mutima byotakola otegedde ebyokugira oba byoyinza okwekugira mulamu gwo beera n'empisa ebyo ebintu bisatu bisooka ne bikuweesa ssente nga omukulu Franco ze ku mulimu wano omukozi wali nga poota n'alaba engatto yonga eddugala n'agamba jimpe kangiyiseeko wano n'agikuleetera n'agikuddiza n'asanga nga wamuweereddemu sokisi zabadde ezirimu ssente n'azikomyawo n'agamba ye ssente wazimpeereddemu okigala kyentegeeza in the process winning trust exactly my trust for him and bw'owaana winninga trust yo ogenda kumujja ku kintu ekitono ate omuwa ekinene kale omwana ono bw'aba ali mwesigwa ku kino kamugezese ku kino bw'aba mwegulungi kuno kamugezese ku kino olwo obudde mu bwavu otandula ebigere otandise okutanduula ebigere kubanga obwavu butandika naawe ojja kubeera ngolowooza njagala kufuna motoka njagala kuvuga motoka bweti njagala kukola bwekiti njagala kukola bwekiti ebyo byonna byonna obyagala okigala kyentegeeza omuntu asoose okuwa omulimu omubbe okitegeera okigala kyentegeeza omuntu azze n'agamba nti ngatto za mmeka otunanga mukama wo taliwo mugambe za 600 so yana oba 3 oba 10 oba 5 okigede kubanga omulabye mukongo bamukita talina kya oba okitegeera so awo woyina okusooka okutandikira ng'oyagala obugagga okigera kyentegeeza era wona asanga omuntu n'agamba nti gundi obugagga yabba bubbi okigera kyentegeeza era ojja musanga nakati ng'omutima si mumativu nga mwemakuze tosobola musanga mu bbaala ssaawa 6 za kiro ssaawa 5 4 2 bwe buziba nga yayingidde dde waka kugamba obulamu bwe tabweyagaliramu kigasa ki tubalina abagagga abayaayi tulina abagagga atasobola kubeera wabweru ssaawa emu atya buli muntu yakolako ebikolobero gundi yamukola kino buli dakika bamunoonya sanganya emisango eyo kyentegeeza gundi alina square mile 5 alina kinaye ne kayiika akamu akawali akabba osegera kyentegeeza kubanga ye ya kubba osobola okugaggawala physically naye omutima negusigala nga mwavu munda mu ggwe ng'okyalimu then awo bamugagga oba okyali mwavu oba mugagga material wise tusobola okulaba ayina ng'oyina naye obugagga buba tebuliiwo tosobola kubeerawo nga buli kimu okyagala olina okusettinga limit n'ogamba nti bwe ntuuka wano sente zange zigenda kutandika okukola sente okigala kyentegeeza kati ate mba sikyabba tolulunkana sikyalulunkana kati waliwo byejjoko kati zino ezange kazigira zikola ki zikola endala okyegedde neki ekyo abavubuka ekisooka ekyo kyolina okubeera olina okubeera n'eddiini olina okubeera n'empisa olina okubeera n'ebwangu b'ennono ku ggwe nga zitambula naawe ate bwe zijja zifiitinge ne wa mukamaawo njogera ku muntu atalina wadde 10 azze okukola ovudde mu kyalo ozze kukola ebyo by'ebyobugagga ebisatu byokola ki byoteekwa okuba nabyo era omuntu analaba nga omwana ono mwesigwa ajja kutwala ewa kusuze ku boys quarter ajja kuleka ewuwe ng'amanyi togenda kumuleetera babbi kutwala abaana be kuwe ofune ssente asooka kuleka okigera kyentegeeza bw'onaabeera ng'oli ewuwe ku geeti ate ng'oli mwesigwa wagenda okujja agambe jangu okuumire ku stowa osembera olwo bw'onaaba oli ku stowa wajja okujja
agambe nti kati omanyi nti ye wasomako olw'okusoma we kukola ki factory wejira education kati ogenda kukugira kati omanyi nze oba omugaga tamanyi luzungu gwe ng'olumanyi oba amanyi oluzungu okyegera because tetugenda kuyigiriza success starting from abavudde ku ssomero ebyabwe byangu nabyo si byangu naye bizibu naye bizibu kubanga bo kyenkugambye nti bagasse success ne education omala degree yo oyagala kutandikirawo ogenda kukola mulimu gundi okyegedde tegiriyo si mu Uganda yokka ne mu America unemployment gyeri UK unemployment gyeri weewaawo level teziri the same naye nga era gyebali era bwe bodduka wano n'ogenda mu America okukola ate ogenda kukola emirimu gye walekeeka kulongoosa okyegera kukola mu supermarket egiri professional mitono kukola egiri professional gye bajja okuwa ng'omugwira mitono olina okusooka okubeera mu system yaabwe kyenkugambye culture balina okusooka okustadinga ng'oli mu culture yeewaabwe okumala emyaka 10 ne bamanya nti kati ono ddala mu America gino emyaka 10 gyatuuse wano awasizza wano abaana babazaalidde wano buli kimu akikoledde wano mbuulira abantu abali e Bulaaya bameka boolaba bali muno abalina ebintu ebyengi bafubanga ffe era bw'atuuka wano aggulayo ka ploti n'azimba akayumba bw'aba alitayaringa n'akomawo ne miliyoni nga 2 mu myaka 2 neyeeyiya omuntu naawe obadde wano okumala emyaka ameka 2 ensi eno weewaawo abantu tebakiraba naye erina ebyobugagga byabwo weewaawo tetubigabana kyenkanyi naye ekyo si kye tuba tululunkanira ekyokugabana n'obwenkanyi tululunkanira okukozesa ebyo ebitono byo biba bikutuuseeko tujje mu kitundu ekyokusatu tuwaye ekyagenda mu maaso Richard Ssebamala yaliwo ku bench kale katweyongereyo ne Richard Ssebamala bw'oba olaba programu eno tulaba beera ne peni n'olupapula waliwo ensonga enkulu zoba weetaaga okuteeka wansi oluusi ziba namba za simu programu nerema kuggwa noonya nga tondaba okay so obadde ogamba wali nti emirimu across the world tegiriiwo tegiri nti giri readily available ne bw'oba osomye nnyo era abasomye ennyo abasomye ebiri kati ngambe obwa engineer ffe wetwasomera okyegera kyentegeeza wasoma bbanga ki Richard myaka 4 nga nsoma engineering engeri gyoga nti bwe mwasomera as if it was the 70s era wetwasomera kubanga by then you were at university nali Kyambogo University 2001 2005 yeah just recently a few years ago but myaka giweze 10 yeah more than 13 yes naye nga twakava ku kasozi jjojjo mu bbanga eryo Uganda efulumiza abaengineer abawera ndowooza ng'olukumi Ndejje University efulumya Makerere University efulumya Kyambogo University efulumya zonna zirina day and evening okyega kyentegeeza bataddewo course endala awo bachelor in technology something bachelor nkozi efulumya okyegedde technicals zino zonna zifulumya ne ba engineer tebakyayina mirimu namwe gibabula ngate we twasomera kyekyaliwo ndaba abantu bazimba tebasirisa kubanga engineer ajja kumala okusoma nga ayagala akakadde kamu musaala omwana yasoma diploma okyegedde ajje nga amanye ekintu kyekimu plus experience ayina mu experience okyegera kyentegeeza ajje omugagga amuteekewaawo mpolampola kubanga ali cheap jjukira buli muzimbi nze ngamanye ekintu kino abantu bambuuza lwaki wava mu bizimbe wabikolera emyaka 6 wanyumizaako waliko mu kuzimba nabivaamu kubanga tewali ate kutandikira ku internship is it nakolera muzeeyi Zimwe omugenzi may rest in peace he was my inspiration ba muzeeyi Zimwe nze nawuliranga nga mukolera nti teyasoma naye nga nebuuza omuntu atasoma agaggawala atya bw'ati muzeeyi Zimwe yalina empisa kamuyogereko katono muzeeyi Zimwe yalina empisa humble man mujjukira yali a very humble man yes okyega kyentegeeza muzeeyi Zimwe waliwo abakungu abaatukyaliranga abamu ku bo baali bakyala okyegedde bakulu mu gavumenti eno naye nga muzeeyi Zimwe ava ku ntebe n'atuula wansi amubuuze maama sisobola kukubuuza nga ntudde nzaani mpisa
n'atuula wansi zimange mubuuza ntudde mubuuza nfukamidde naye nkaddiye sikyasobola kufukamira n'amubuuliza wansi ekyo kyasika kiina engeri kiina abantu bekyasika ne bamusembeza kumpi ge masanya ye magnet gye weeteekako he was attract kibaita humility simanyi obukakamu obuntu bulamu yes ate nga yina obuntu bulamu okuva ku muntu asooka wansi okutuuka ku muntu omukulu abantu bavuze zi Lexus bavuze zi Range Rover tebagana kubuuza muntu ali ku nasanga obbi n'atayagala n'atunula eri you know kati naye osigala yeggwe nakugamba nkubuulira nti singa emmotoka entomera nga nfulumye wali Serena ntambula n'enkuba tewali ajja kumanya nti no nalese empakinze Lexus oba Range Rover oba kimunda mu Serena tewali ayagala kumanya bagamba batumedde omusajja wali okulwana naawe okutwala mu ddwaliro ng'ofudde sokakkana mu buntu twenkana we are the same ochegera kyentegeeza but that is not the good okuddayo kubanga nze njagala nnyo abavubuka you know abantu ng'ogyeko ziri factors embadde nkugamba nzizeeko nekulaga nti omuntu atandika okuwa ebyokukola olwo kye bayita responsibilities oba obuvunaanyizibwa kati oyina okubeera n'obuvunaanyizibwa toyina 10 tonaba kuteekamu wadde ki wadde olw'ataano tugiyite emisingi gy'obugagga Stevens Mayambala akutumidde alina ekitabo bwe kityo ndowooza emisingi gy'obugagga nekirala abagagga gye bajja ssente kati bw'omala bwe bamutandika okutrustinga ku bintu bino na bino jjukira weeyongera okusanga abantu weeyongera okumanya okitegeeza bongera okusasula kati omugagga ono bw'aba akwesigaga muba inafuna omwana oyo omwana mulungi nnyo mwesigwa genda okanga n'omugagga oli gwatuma mpaka omwana woyo aŋŋendere wano ogenda okanga omugagga oyo omu ate yakwongeddeyo njogera ku muntu atalina wadde 10 kati olwo otandika jjuke wano obakwesiga ku kino era ofuna engeri gy'okola ki onakuwaddeyo katiipu onakusasudde omusaala ogenda okulanga embeera egenda ekola ki embeera egenda ekyuka jjukira oyiza omulimo ofunyefunyeewo ssente entonotono gye wava omanyiyo emikwano ogifunye gye wava omanyiyo kankulage kino abaana abeetisi bano abeetisi ab'omu Kampala be batuleetera abasuubuzi be bafuga obusuubuzi bwa downtown awo can you imagine omwana yeetikira client n'atabuza mu gugugwe n'agutwala paka ku baasi n'amuwa ennamba okyegedde bwe nabankomyewo omuzeeyi mpaka nabakomyewo Kampala nkubeba ebintu abantu banaleeta ebintu nja kukola ki nja kukubuulira aba ali eno n'akuba essimu n'agamba waliwo omugagga ano yatukudde kaki okyalina kaki jangu otusuubule kaki oba okyega kyentegeeza n'ajja ku dduuka lyo n'agamba nze ngenda kugyewo okumpa batwale kaki naye buli kaki gye batwala nnyongereramu 5 nyongereramu 5 ono omusituzi siringi 5 siringi ebi omuntu najja n'atwala piisi 10 ebi gye mitwalo gyenga 15 tafunye musuubuzi omu balina zi taxi balina obugaali obwo obugaali bwolaba bw'abaana bavuga obugaali oli ajja eri munne mu kyalo n'amuleeta avuga akagaali eno bwe yeetikka okyegedde kyentegeeza balina emidaala gya capati emidaala gwa capati akeera ku makya n'ateekamu emitwalo 3 n'agula amagi n'agula amagi ngano butto ki wama n'ateeka awo wamala okuteeka n'anoonya ekifo omutali nnyo bantu okyegera kyentegeeza oli n'atandika kutunda capati emu 2 5 okyegera kyentegeeza ezo sente zijja olweggulo n'abanga amuwadde emitwalo 6 okyegera kyentegeeza n'ajjako 3 wano n'amuddiza 3 n'amusasula ne5 ze ez'olunaku ye yamuleeta okuva ebusoga okyegera kyentegeeza n'akola kinakaki ogenda okanga omusituzi abadde omusituzi awo mu myaka 3 ng'ate be bali mu maduuka abamu babulemedde namwo oba okusitula n'abulemeramu tavaamu ng'ayambala empale eyaze gyakwata gyasitulira muno gamba
omuntu akusitulira mu kache emitwalo mukaaga nenga kyakola tafunga kikalu nabeera unasitula omugugu gwe nagutuusa ayina vision ayina ekinene kyayagala okutuukako naye wano asigadde muntu mulamu asigadde mukakamu asigadde obuvunaanyizibwa bwe babumuwa abutuukiriza nze njagala nkubuulira abavubuka ba wano kyebaso ekikyasinza okubatta buvunaanyizibwa okeera ku makya n'omugamba najja nakubuulira ddi nagamba muzeeyi ompa emitwalo 5 ompa miliyoni 2 ngenda kukola kino era n'ozikwata mu bukolokolo n'ozimuwa kasamala okuweta ekkoona bw'ati nga bw'ozimuwadde bweziggwawo n'atandika okujuliza anti gwe nalabye kino obuvunanyizibwa tulowoleza oba nnyo mu binene abavubuka baagala nnyo life eri simple bintu byanguwe ngikolerere nze gwolaba nasima ku misingi wanyumiza kizimbe kya fufa njagala obuze engineer abayinginia sebya abayinginia chobe bayinginia ani benakwa nasima omusingi nemala okusima omusingi nenzimba ngalo zino nezijjula amabavu nemala okuzimba nensetinga kolamu nga ndiwo n'abaana babanene abesagala kwogera abazokola internship nga bo supervisor nga tefena tuli ku internship kyetegeeza ne bandabamu obuvunaanyizibwa okyegera kyentegeeza ne bankwasa site nembera nga ndi wansi wa engineer omu kati nvudde ku biri fuse ngenze ndi assistant engineer nenvaawo ne bankwasa site ezange zennyini ng'omuntu bwensoma ekyambogo ngenda okuva ku ekyambogo nga neebuuza ye naye omusajja ono eyali gwe mbadde nkolera teyasoma zimwe nze nkole ki nange nenkola kampuni eyange okyegera kyentegeeza ebiseera ebyo okugirigyesanga nga mitwalo gyali oba 15 ezebiseera ebyo ndowooza 15-12 nengenda eri kubanga zimwe bagendanga mweno contract ennene zine ngenda muzaawa muzesembabule ez'okuteekamu ebigoma mu luguudo agamara muteekamu ebigoma kola ki ebyo obulimo obutono obwo bwali ku district grading nga kilomita 2 kilomita 3 okyegera kyentegeeza ng'ebigoma neesimira nembiteekayo emmotoka egenda obitwala bwe mala obigula wali nga nfunye obusente obutono wemba nfunye obubigula obanga sibwewoze njiberako waggulu nengenda mbisimamu nengenda ali nensaba sente teri kukubba ngenda sente tewali kunziba naye ebintu wekolera osooka okugatheringa buli katono ko ino okufuna yes participatory yes kati olwokuba omaze okubiyiga byonna kikwanguyira obiyigiriza omuntu omulala era omuntu omulala bw'aba akikola omanye obuzibu obukirimu okyegera kyentegeeza era omuwa amagezi ngamba ekyo kikoze bubi you mentor on the right things okyegedde obudde butugendako naye fast forward is abavuka bina byokukola contract entono muwava n'okola ebinene nava nenkola ebinene kati ngathalinze capital obusuubuzi kugula butaka kubanga abantu omusanga nga yagala nga sente zayogera yalaba bwe bamuwa miliyoni 10 sente nyingi nnyo okutunda ekifo abatezo ze sente entono banga botandika okufuna sente ate olaba nga ate ebintu bikwanguyira okugula naye first and foremost nga tonna bakulowooza kufuna sente okyega soko sente zikole sente soko oteekawo plan nti sente zikola sente awo otandike nti nzigyeko sente ezizimba nzigyeko sente ezikola kino nga naye sente eri zisigadde zikola ki zizaala tokwata ate nti nafunye loan ya miliyoni 5 nziguze plot awo ogenda kuba ogenda kusasula emyaka 5 oddemu ofune loan ya miliyoni 5 ozimbe ennyumba omale emyaka 5 olowezeze 10 tokula nti abaana basoma jjukira oddemu ofune miliyoni oje kyega kyentegeeza naye ng'otambulira mu kwata sente ziteeke we zisobola okukola sente Uganda abasinga siwe bali awo burden egenze okula because of such but it is because n'abazadde abatuzaala batugamba mwanange zimba mukazimba ku kayumba ebeera pressure ya society but gwe ng'omuntu olina okukimanya nti before you olina okusooka okustabilizing economically before you start spending olwere yakingamba nti okyegera kyentegeeza abagagga bangi nnyo bakyapangisa nga n'edduuka lya miliyoni 3 yangamba tazimbira tulo
tazimbira tulo nteeka milioni 3 mu nju kiki kwebaka just naye nedda okuziteekamu kiri okay but ozitaddemu ddi when matters so building a capital is stabilizing wali okole ki ate okubuilding a capital zezino virtues enkugambye you have to be focused okyegedde olina okubeera n'obuvunaanyizibwa olina okubeera n'empisa olina okubeera n'eddiini olina okuba nga osobola okwekolera buli kantu katono n'ekiba kitegeeza kusitula kintu okitwale wali ebulaya tu oba oliawo n'onsanga nga nkwataganye n'ebintu tosobola nakumanya nti nze ndi engineer nkutte eyo omugugu guno nkutte kino guno ngutadde wano nyanguwa okyegera kyentegeeza ntuuke ku woteeri nkole ki mbiteekayo ate nno n'ebirala oba kyegera kyentegeeza nga budde bwakukola ebyo bwe biggwa n'olyokoolya nedda wumala n'ogamba nti ndi engineer ng'omuntu amanya nti ojogera nti oli engineer naye wala omuntu gogagamba nti sebo ndi engineer nogamba oba ddala akitegeeza tusanyuse kozi okyali principal engineer Iganga is it? Okay, wakolako n'abachina nkoze nnyo ne kampani nyingi era na kampani nyingi balina bo mu bya engineering works okay like omanyi obuzibu obwaliwo nga gundi bagabye ebyuma mu district bya Jozi 2013 yawo 2012 batandikira wolo zino ze baleeta nyingi ennyo omukulu n'agaba ebyuma kati contract waffe buli we twasimanga ebyuma nga tebukendeera kati mu kukendeera ne tutandika abamu kufe ne tudduka mangu twegatte ku kampani ezimu ennene twegatte amaanyi kati abantu abalala obuzibu bwe bakola bagenda ne bafuna emirimu mu kampani ezo era nga abachina bakisonyukira nnyo n'abayindi n'abaki lwaki bakisanyukira kubanga oli yabawa ng'ako omulimu n'agamba ngenda kuwa milioni 4 gavumenti ebadde kuwa kakadde gwe n'olowooza okoze eki okutte naye ate ffe abalala twazeegattako bwegasi we made partnerships ate ebyobufuzi ogenda kwesimbawo kyakirowoozaako kyentya give it thought we are here olitubuulira bwe naaba nsazeewo okwesimbawo tukyalina emyaka ebiri kale twanziza time yo Richard nsanyuse because you've taken time oje owe ku bavubuka tips ez'okukulakulana ez'okufuna ssente kale sebo webale nnyo Richard Sebamala musajja engineer mutendeke ate musuubuzi tubadde twegeyamuko ku nsonga z'abavubuka okufuna ku ssente kola otya ebibiri ebisatu byakusibiridde empisa obuwangwa culture ne humility okubeera omukkakkamu obuvunaanyizibwa okuwuliriza gy'emisingi egyesatu gyakusimidde olunaku lwaleero mwebale kugumiikiriza n'eddoboozi lyange eritali ddungi tunaddiŋŋana sande ejja Katonda omulungi abankumire